Abamu ku beesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okuli ababaka ba paalamenti, bammeeya n'abalala bakedde ku kitebe ky'ebyokulonda okutwalayo okwemulugunya kwabwe ku bantu be bavuganya nabo mu lwokaano nga bagamba nti tebalina mpapula za buyigirize. Empapula ze bazifuna bulungi nnyo, ekisookera ddala zirimu abantu 3 nga banjawulo. Era ekyo nsuubira nti commission egenda kitunuulira nnyo era eyawuleko omuntu omu era emufulumye Sembatya. Mu bano mwe muli ne George Semakula eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Katikam South ku kadi ya DP. Yalina emyaka 14 we yakolera senior 4. Agambye waliwo mistake mu mpapula ezo mu kujjuza. Awo chairman wamubuuliza nti oyina national identity card eraga myaka emeka. Nga naye ate eraga emyaka gy'ateeka ku mpapula. Akakiiko konna awo nekewuunya omusajja omulimba ng'oyo. Erevo tagirina, olevo tekwatagana na diploma mu buwandiike. Ebbaluwa gyaleese okuva mu UNEB yagifunye nga 21 omwezi guno 2015. Sembatya ategeeza nti yayita bulungi mu kamyufu ka NRM era ng'alina n'empapula z'obuyigirize. Kuba diploma gye nafuna nagifuna ku Uganda Management Institute. Management Institute short courses zaayo ziri short term, tezenkanankana na za institutions zindala naye nga ziba equivalent. Nagisomera omwaka gumu n'emyezi 4 diploma, so nga wala ziba myaka 2 nti bannanga abo ndowooza tebakola research emala kumanya biwandiiko byange bukakafu bwabyo. Ye Joy Kafula Kabase ng'onavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala e Ssembabule ategeeza nga mune Hanifa Kaweya bw'ataasoma ng'okusinziira ku kunoonyereza kwabwe bakizuula nga yakoma mu kibiina kya 7. Waffe tukimanyi bulungi, olevo tagirina, erevo tagirina, alina empapula ze yagula zabadde atambulirako naye nga tumanya amaanyi gonna gakozesa gawona libuusa mu kuteesa. Ate yamyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya ategeeza nti okuwulira okwemulugunya kw'abo abeesimbyewo kukyagenda mu maaso era ng'ebinaavaamu bakubirangirira ng'omwezi ogwokubiri tegunnatuuka. Era nakati nzize wano ku Electoral Commission sijja kubalimba amaanyi ndina matono kuba waliyo Sambu Bakojo sekretari wa commission mwana wa kuteesa tewali kigenda kuvaayo. Omulugunya gwe twakufuna kusukka mu 200 complaints oba petitions. So kino kiraga nti nowabeerawo omukisa omuntu asunsuddwamu okuba nti asoomozebwa kubanga wayinza okuba nga waliwo ensobi yakolebwa oba ebiwandiiko bye oba myaka gye oba ensonga endala yonna esobola okuleetebwa. Afuwa Nakityo ne Peace Navuga ye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.